Yevate, Vistokatona, Perigeri, Kujetuaiti, Vamita, Karikonatoka, Ranuma Gumutu, Kivaram Kastagram, Katano, Nevrijono, Kusene, Nirene. Hellen Nakimuli, Christ our God, and you we are but glory, with your eternal Father, who is without beginning, and your all good and life, living Spirit, now and forever, to the ages of the ages. Kristo azukite yekizalibwa omukazi yakufa olugenda zimakakaawo naye ate buli ekizaalibwa amazzi n'omwoyo omutuukirivu mu Kristo Yesu tekirifa. Ekeresiya ya Kristo okuviira ddala ku ntandikwa ekigendera kyayo kwe kutuusa obubaka bwa Kristo eri ensi emirembe gyonna. Kyamakulu okukigumiza nti ekeresiya eno kyekyobo ky'obulokozi. Mu Lungereza kyewandiise Act of Salvation. Empagi n'obusingi eby'amazima nga bwe bigwa mu Timoteyo olubereberye 3:15 muli omwe tukulira mu kisa ne mukutegeera Mukama waffe omulokozi waffe Yesu Kristo. Ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri 3:18 obulamu n'embeera z'omugenzi ono Hellen Nakimuli Honorable bujulizi obw'omuntu eyazaalibwa ku mulundi ogwokubiri. Tetutera okugamba mu Lungereza born again mu Kristo Yesu n'amaanyi ag'omwoyo omutuukirivu era ne kikakasa ekitonde ekijja nga bwe tubagamba nga tumaze okubabatiza yali nga atambula nakyo nga tubagamba bwe obatizibwa omulisiddwa osiigiddwa amafuta otukuzibwa mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutuukirivu. Amiina. Ebyo tubisanga mu nteekateeka ya ssaakaramento ey'okubatiza n'okukakasibwa. Okubeera ddala obuto bwe yasalawo okutambula olugendo lw'obulamu bwe ekeresiya ya Orthodox bw'okutte owa Yesu Kristo omulokozi we. Lubadde lugendo lwa kwetikka musalaba, lwa buweereza, lwa kwesadaaka era lwa kwewaayo mu ngeri yonna. Yasalawo bw'atyo asobole okuzuula amakulu g'obulamu era nga kye kibadde ekigendererwa ky'ennamba emu bulamu bwe ku nsi kuno. Matayo akugamba balina omukisa abalina omutima omulongo kubanga abo be baliraba Katonda. Eri ow'ekitiibwa Kristo yabadde amakulu g'obulamu, yeewaayo yenna eri Kristo era n'akkiriza ebigambo, nze kuzuukira n'obulamu, buli anzikiriza nze newankubadde afudde aliba mulamu, na buli muntu mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Yohaana 10:25. Weetegereza obulamu bwe bwonna osobola okukakasa nti Hellen Nakimuli Honorable ate era muwala wange yazuula nti Kristo ge makulu g'obulamu era abadde emirundi mingi akuyisa obwenyi bwe mu kufa ng'agoberera enzikiriza y'Orthodox. Abadde ayagala nnyo enzikiriza ye
Rada sabe buli mukikiriza gyali kwankulira ogyagalira ngaeri ngala enzikiriza ng'agoberera enjigiriza yaayo esimbolibwa mu byawandikibwa ebitukuvu n'enjigiriza bakitafu ne banyaffe nga bwe bagiteeka mu bulamu bwabwe abatukuvu. Omugenzi Nakimuli abadde akimanyi bulungi nti omuntu yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Abadde akimanyi nti omuntu alina omubiri n'omwoyo era ng'ekyawukanya byombi kwe kufa. Wano omubiri gwe tulina mu nzikiriza yaffe tumanyi nti omwoyo gwamuguddemu, omubiri gwe gutusabira. Abadde akimanyi nti waliwo okuzuukira kw'abafu era n'obulamu obutaggwaawo. Senga Abakristo abateefu era Orthodox bannaffe batugwako bantu tugamba nti tugambibakudde tibeebasi kuba bamuntu era tusaba nti bawummulire omulembe nga bwe mutuulidde. Oweekitiibwa omugenzi Hellen Nakimuli abadde n'ebirabo ebitali bya bulijjo naye nga byonna bikakasa nti ekigendererwa eky'obulamu bwe ye Katonda ye Kristo yennyini eyajja ku nsi okutulokola. Kyova olaba nti abadde ng'alina emirembe n'essanyu era gyo nawulidde nti buli w'omulaba nga akamwenyu kali ku maaso kusika nti yalina challenges oba ekimusomba naye yali ng'alina essanyu olw'okuba Kristo ajjudde mu mutima gwe. Ensi gyetasobola kugaba oba kujjako. Abadde tanyigibwa mu nnoga mu kisaawe ky'obufuzi mu ggwanga lyaffe era y'ensonga nti abantu b'ekalanga baamulonda omulundi ogwokubiri. Yakkiriza nti mu muyaga Kristo kyekijjukiro era namwe mwekwateko banna mu bunafu g'emaanyi banna mu kulumwa enjala Kristo gwe mukaati gw'obulamu. Nga tujaguza obulamu bwe tukakasa nti nga yeesigamye ku Kristo abadde bulijjo mwetegefu okuweereza famire ye, abalonzi be, obwakabaka bwe obwa Buganda ate era n'ensi ye Uganda. Oluvannyuma olw'okwekwatira Kristo abadde bulijjo nga mwetegefu n'amaanyi ge gonna n'obuvumu bwe bwonna okuweereza ab'engano waggulu. Nga tujaguza obulamu bwe tukakasa nti Kristo yabadde namuziga waayabyo. Kristo yabadde omukulu era ekigendererwa ky'obulamu bwe. Kyetuva tulaba ng'abadde yeewaayo okuweereza Katonda n'abantu mu ngeri ezitali zimu era mu ngeri ey'enjawulo. Yakkiriza nti amazima aganamata obulungi obusukkiridde biri mu kumanya Katonda na kumuweereza ate n'okuweereza mu mutima. Obulamu bwe nga mukkiriza Orthodox omuteefu ate era Omuganda ate era Munnayuganda ate era ng'omukulembeze bulabibwa mu ssaala eno yali teva mu kamwa ke olw'okuba muwala wange ngisoma mbadde musoma abeera kumpi. Ayi Kristo omwagazi w'abantu, mulisa omutima gwange n'omusana ogw'okumanyako okutukuvu. Zibula amaaso g'emmeeme yange nsobole okutegeera ebigambo byo ebitukuvu. Mpa amaanyi okukwatanga ebiragiro byo bwe ntyo nsobole okubeera mu bulamu obw'omwoyo nga ndowooza era nga nkola ebyo byokka ebisanyusa ggwe Mukama Katonda wange omutonde. Gwe ababaka 529
laddu nenkuba akaorthodox akamu akabadde ate ono yabadde asigadde mu palamenti abeekalangalanga mubamaze omuwa obwesige teyabaddeyo na petitioni yonna mu kooti kati ngaalingiriddde obulamu bwa katonda kitalo bannange kubanga nze ebyange mubimanyi nze nawambibwa gemazima toyinza kugamba nti bakuwanguza obukumeka kubanga kyebwangiyo naye bwe mbadde nsigidde nti kasita kyali eriisa erimu gyeriri uno ate katonda bwatunyaze abaka ba palamenti temunenya saagaliza mulala yenna bubi neku abange 529 akamwako era katonda kanoliyewo akamu naye mmwe mwebale famiri mwebale mwena mmwe famiri yaffe situnulidde nga Orthodox naye Hellen abadde wa Uganda yonna ababaka ba palamenti mwebale thank you very much okukola byatandika mubadde mwenna tubadde ffenna olongobyesero naluyima naye waliwo omubaka omu Honorable Akero tuzze naye wano ye mubaka wa Amuru Hellen tabadde wa Buganda wokka watubasiba omulabira naye omukwano gwe gwabadde nagwo Honorable sorry I'm speaking about you naye kasita n'oluganda nkumanyi oli muzana wa Ssaabasajja oluwuliramu tagenda kwogera naye lwaki munokoddeyo bwagenda mu ddwaliro ono Hellen yali ategedde nti maama w'omubaka mulwadde n'amuweereza n'obubaka nti kankusabire maama agenda kuba bulungi mu kaseera ako yagendera mu ddwaliro kati nga ye alumwa naye nga bw'awulira munne ng'ebibye abiteeka ebbali n'amuweereza ka mesagi ti kansabe mukama asuuse maama we ekyomukisa omulungi maama yasuuse naye yangambye nti byaweereza obubaka obwo eri maama n'agamba kiki kino naye nkibaleetedde obulamu bwe abulekulwa abalala nga nange siiza nakutuukana kumwengana Hellen ababadde bamutunuulira mumumanye yeminensi otukoze mulungi n'oleeta Hellen ate nammwe abazze okumugoberera kyava mu kyaki ye eno kyaki ya Orthodox emanyiddwako kitono naye nga ye ekeresiya enkulu etulwa speaker sigamba nti nno neyali pulezidenti Amiini kyakola kyali kirungi kubanga yagaana enzikiriza zonna ennyingi naye omugenzi Amiini enzikiriza yalekawo abasiraamu eddiini y'Ekiyisiraamu n'alekawo eya Catholics n'alekawo eya Church of Uganda ne Uganda Orthodox Church zerekawo sigamba nti bwe kyakola kuziyiza abantu okusinza n'obubaagala kyali kirungi naye kikulaga obwannansangwa obw'ekeresiya eno tetwagala kubeera nnyo okulanga n'okugamba nti tuli Orthodox naye nga bw'otunula empola omanya nti ono Orthodox yabadde Hellen abadde bwatyo nga Katonda yamwagala era mbadde nina obwesige nti ndese empagi mu palamenti abeekalangala kitalo nnyo olugero lugamba nti awakula ennume tewakula emu naye nennume Hellen nzibu nnyo okugiteteekanya abadde mu palamenti wadde abadde ava mu ddiini ey'abatono kubanga tubadde babiri naye kakitunja netiwaka kyabadde alina eri palamenti yonna obubaka buno tubukomyeko bukomi naye Uganda yonna eri wano Your Eminence olunaku lwajjo twabadde mu palamenti
nsiima lwaki nobo sipiika twamukuwadde ekitiibwa ekyamaanyi naye munnange ne lwaki onobo prime minister yasiimye omugenzi nagamba nti abadde mugumu ng'ayogera amazima ng'alemera ku nsonga kati neŋŋamba bannange aba NRM temulaba nga twenyagira bwereere nti ne gavumenti bw'oyogera amazima ekimanya nti noono wadde atukuba nnyo naye wa mazima era ku ssaawa yongeeru bakuweereza vice president yatuwadde ekitiibwa ne sipiika tweyanziza nnyo ate ne pulezidenti Yoweri Museveni manyi minisita ajja kwogera era naye omutima n'amanya nti noono wadde abadde wa kibiina ekivuganya oba alternative mu gavumenti naye n'avaayo n'aweereza obubaka era kyatukoze bulungi fenna pulezidenti n'aweereza obubaka bwa miliyoni 20 ku muntu bw'amanyi nti amuvuganya naye n'agamba olwaherere sirina kyakukola abadde munnayuganda abadde kaswa omubaka akiikirira abantu akanyumirako keyagala mukubire engalo nti nebwobeera basayidi eri bw'obanga oyimiridde bulungi olina okuweebwa ekitiibwa kati kyemuba mulaba ekeresiya eno tetwekuumidde kubanga ffe tuli basodokisi kabeere waffe abadde wa ggwanga kyemuva mulaba nga tuwaddeyo kuno kwonna naye nsembayo obuntu bubiri ngambulayo akaseera katono nange eve mu palamenti nsaba tufumiitirize ku bigambo Honorable Hellen Nakimuli entada egyatulekera munsaasire nze eminensi mbadde wano nga nnyimirawo ne Hellen mu kwogera mubadde mulaba Ssekikubo ne Hellen kati Hellen wuyagenze kati wano nyimirire ne baani kyenvudde nange babadde basala amagezi nti badduke bagende batuule nange nebasiba akalimbo nti yemmwe mugenda okusigala mu protocol nembesigaliza wano nga sirina kyakukola naye embeera bwe kutuukako bweti olina okugikkiriza bannansi bannayuganda nsembayo nga nsaba nti obubaka bwa Hellen tuleme kusirika omuntu oyinza okuba ng'ovuga naddala naffe aba NRM togamba nti naavuga kasita avuga fezi tutula mutunuleeyo gavumenti mwongere okugijjukiza ate bino byogeredde mu ssinzizo mu ekeresiya bannaddiini Honorable Hellen yabagamba nti yemmwe mutulyowo emyoyo naye musirika nnyo mwogere ku biruma bannayuganda eddembe ly'abannayuganda obukulembeze mu Uganda muleme kubeera nga musirika ng'ebyo ebinyiga bannayuganda bigenda mu maaso obubaka bwatumbudde nnyo Hellen ne bumujja wano mu Orthodox Church ne bumufuula omuzira wa Uganda kyemuva mulaba gavumenti esituse palamenti esituse obwakabaka obw'ebumengo obusituse ne palamenti yonna eri wano saagala kubeera mwogezi naye kyange mbeebazizza nnyo mwebale okwagala Hellen mu bulamu n'okufa kwe abeekalangala kitalo nnyo bannayuganda kitalo nnyo okwerekera omuzira abaddewo ekisanja ekimu mu palamenti naye ng'asinze bangi fe abaluddeyo mu palamenti abakyesirikidde era bonabonamuntu olabye patinawo mbadde musanga okulira kwammwe kazi wattu mbasaasidde mwenna ababadde babeera nenade neneherena yo eminensi mukama bagumye mwenna simanyi olwo bali omunsi nze ndowooza kululo kati ekuwa obeera ambasada right honorable speaker mbeera ambasada eddoboozi mbadde mulaba nga message bwe begenda owa president naabula nga mukwatira mu kokasi kati siriiyo Your Eminence, the entire leadership of the Orthodox Church, the religious leaders from the different
denominations, the Deputy Speaker of Parliament, representing the Speaker, the Minister of ICT, the Leader of Opposition, Honorable Joel Senyoni, the Members of Parliament here present, the members, elected leaders at the mayor level, the Mayor of Masaka, our church choir members and leaders here present, all protocol observed. I also recognize the neck of National Unity Platform Party, flagged by the Secretary General, and the Treasurer is present, and my dear sister, the Deputy President in charge of Western Region, and also the leadership, leadership of Mengo and other cultural leaderships here present. Today, the 23rd of April, the entire NUP going to our 4th day, still like we are in a dream. I speak on behalf of the de facto and the de jure President, His Excellency Robert Chagulani Sentamu, without fear, because we are testimonies of the falsehood of what we just went through as an election. Jolie, Her Excellency, and myself were abducted. She was abducted on the 14th as she was organizing to have her team, because she was running in Ruchiga. 14, she did not vote. She was abducted by military. I was abducted on the 15th of January. We were all, our faces were covered by men. There was one young woman who don't hear the voice. I would like the minister to hear this from us. I was abducted as I went to bed, naked. I'm 64 years old, a lawyer, a judicial officer on sabbatical, a practicing Catholic, Judge Anna in my parish. She was picked in front of her children, her face covered. We were kept in a place we didn't know. No sunshine. Our crime was participating in an election, which is a constitutional right. Very related to her. Honorable Hellen, a rising star, fearless, God-fearing, practicing Orthodox. In 2020, in Kalangala, when same brutality was meted on Ugandans in a civil process, she was the one who went around from one police station, another military station, to look for people who were innocently abducted and imprisoned. We still have charges in court. We are lucky, or at least we think, because there's still a looming re-abduction. There's still threat. As of yesterday, we were supposed to have been re-abducted. Where Uganda? I have no plan. Here, no plan. People should be allowed to participate. At least in memory of Honorable Hellen. She stood for humanity. She stood for dignity. She stood for the voice of the voiceless. Today,
we are humbled that all the political party leaderships, especially from NRM and the other parties, are here in solidarity. We are demanding the release of the political prisoners. We are demanding for the release, especially of our colleague, Honorable Mwanga Chivumbi. We are demanding for the release of all those, you know it, at least in her memory, because she fought for justice. She fought for inclusion. We want to be included. We also want to sit comfortably with you people. But then we can't do it. So, here today, in memory, because I'm speaking as the acting president, and I speak as I wind up, my president is in pain because he cannot be here physically. We are therefore demanding his return so that he can be able to pay his respect. He can be able to lead us. We are also putting it that as we go to bury this peacemaker, this beautiful soul, may her death ignite in each one of us a self-examination that you are because I am. Since I am, therefore we are. It is about Ubuntu, it's about humanity. It is healthy to be who we are. For us, this rising star has ignited for us. Even in her death, she is unstoppable. She has created for us this opportunity and the challenge that let us be human. Let us be able to tolerate one another. Let us be able to reach out. May the militarization decrease. May the militarization end. May you see the tears in our eyes, including His Eminence. All of us are crying, we are weeping. We want a Uganda that is peaceful. We want a Uganda where others can also come and bury. We want a Uganda where it is okay to be who I am, where it is okay to identify with my different identities. Catholic, Orthodox, from the north, from the south, from the west, you know. And we also would like really today, as we demand for the release of our people who are innocent, and also accountability. And my request is, let the abductions and the threats stop. I am therefore celebrating Honorable Hellen. We are celebrating her because of her power, because of her negotiation, because of her different identities as a sportswoman, as a woman who is now in her death, speaking for us, enabling us to open those shut doors of our hearts. Helen, may eternal rest be granted unto you as you rest in peace and in power. Helen n'omukulu Pedro Sekikubo bwe bakulemberamu omulimu ne bakunga bannabyabufuzi bonna omwali Honorable Kawalya Beeka, Taata Namuli naye yaliko n'abantu abalala bakola omulimu omuyitirivu. Kale ebigambo ebyo bye yayogera n'emirimu gyonna gye yakola tusiima nnyo. Nja kusaba tukubire mu ngalo olw'omulimu ogwo gw'okwagala Namungoona. Kaŋŋende butereevu mu bubaka nga Katikkiro bwe yatutuwadde. Eri Reverend Father Christopher Olusimbi kwebe yawummula. Munnaffe obubaka obw'okusaasira. Amawulire g'okufa kwa muwala wo Honorable Hellen Nakimuli gatukanze nnyo era gatunakuwazza nnyo kitalo nnyo. Tusaasidde nnyo wamu n'ab'ennyumba yo bonna olw'ekikanga bw'ekyo ekyabaguddeko. Okufiirwa omwana omukulu bw'ati dibudde n'ennyo gy'oli, munaddala ate naawe ng'oli mukosefu.
tukwebaza okumugunjula obulungi n'afuuka ow'omugaso mu Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Bw'atyo n'abeera omubaka wa Paalamenti ow'ekalanga. Omulimu agukoledde ddala bulungi okutuusa okufa kwe. Omugenzi abadde ayagala nnyo obwakabaka bwe era abuweereza n'okwagala ekiseera kyonna. Abadde yeenyigira butereevu mu nteekateeka z'obwakabaka naddala mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Essese. Ensonga z'abakyala nazo abadde azisoosowaza nnyo era aziwagidde nnyo. Ampagira era nga buli lweyembeera Essese tabulawo kunnyaniriza ate n'okutambula naffe buli wamu naddala mu nteekateeka ya Mwanyi Terimba ate ne mukaweefube w'okulwanyisa Mukenenya mu bizinga by'Essese n'ebirala byonna. Tujja kumusaalirwa nnyo. Kino kiraga nti wamusigamu omwoyo gwa Buganda ogutafa ate naawe twakukulabamu waweereza Kabaka nga kweba omwami w'essaza ly'Essese. Hellen ono abadde musanyufu buli kaseera era ne ku lunaku lwe twasembayo okulabagana okujjukira amazaalibwa ga baffe yatusanyukira nnyo. Tutuuse okusaasira okuvudde mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okwange n'ab'omu maka gange eri mulekwa ab'oluganda n'ab'emikwano olw'okufa kw'omuntu ono. Mu ngeri enjawulo nsaasidde nnyo Ssaabasumba Hieronymus Muzeeyi n'abantu ba Katonda bonna mu ekeresiya y'Orthodox olw'okuviibwako Omukristu abadde ow'amaanyi ate nga mujjumbize mu nsonga z'ekeresiya. Nsaasidde nnyo bannabyabufuzi babadde atambula nabo okuva bwe yayingira ebyobufuzi. Nandyagadde nnyo okubeera nammwe okusaba kuno kyokka nnemereddwa olw'obuvunaanyizibwa obulala bwensangiddwa nabo ku lunaku luno lwennyini ate nga si wangu kujjulula. Kyenvudde nsabye Oweekitiibwa Israel Kazi w'Ekitooke Minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka ankiikirire era abatuuseeko obubaka bwange. Tusaba Katonda bagumye mu kaseera kano akazibu era omwoyo gwa Honorable Hellen Nakimuli agulamuze ekisa. Mbaga eno nkulu nnyo mu bulamu bw'omuntu kubanga oba oyagala oba teyagala oteekateeka okikukamu. Ero byogera balagi naye ffenna abali batukuŋŋaanidde wano waliwagira ki addako ekitali kibonerezo kubanga embaga ntukuvu amaziga getugamba ga muntu naye mu byamukama embaga ntukuvu kuba ali kugulekatena okuyitamu okugenda gyali. So twebaza Katonda tutuusiza ku lunaku lw'omwana wange ate si gwe mulundi ogusoose abaana bange bangi abatuuse ku mbaga eno era nga basabirwa wano. So Mukama atukumye naye nandyagadde mulekwa bw'aba alina obugambo bwasobola okwogera gye muli ono Melani mulabe emmerezo gye balese. Praise God. Praise God. I thank God for the life that He has given to my mother. And I thank God for this day because it's holy. I thank you all for coming here to see my mother for the last time. Thank you. Sijja kuddamu kwebaza kubanga omwana byeyebazizza bizito. Mikwano gyange seko mubaka wa Katikkiro Metokotani twebaza byonna emikola egikoleddwa ku lunaku luno lw'omwana wange awummudde Hellen. Ate okuwummula kwe ow'ekitiibwa byonna ebikoleddwa ku nammwe abantu mwenna bazze okuva ebule n'ebweya abamu basaba n'amazzi ne basuula oba mu mazzi
ebyamazzi si byangu kwogera bano mubitegeera nze omukuba kiyamaani baabyo naye neyanziza neyanze mukama abateeremu omukisa n'obwangu nobamujjamu mukama azzeewo olwawo tugenda kakati okuwerekera omwana ono naye tegeere nti buli omu lwolugendo lutukuvu gyali nolwekyo temulwewala ate masi kibonezo kituli baagaliza mirembe baagaliza buwanguzi obututwale mukama katonda waffe amanya nabagambye agange nagababuulidde nebuli watambatuwanna kale nze archpriest amanyira father Christopher naye akadaala kalinainya archpriest Christopher Olseni Sebisubi omusajja wafumbe kabira ekikere nga mulabyawo nga kwensanga olinga asanga ekikere wefuka baagaliza mirembe mukama aberena. First, I met Hellen in the parliament which we are concluding. And in September 2021, we lost our Archbishop here, Namungoona, and the government assigned me the responsibility to coordinate the government effort, arranging for the funeral of the Archbishop. When I start for ICT and anti-corruption. Maybe for those of you who are not in Parliament, we are in the multi-party dispensation. So government has cabinet ministers, but also the opposition appoints a shadow cabinet, an alternative government. And usually they are ministers appointed to shadow those who are in government. And therefore, Honorable Nakimuli was my counterpart on the side of the opposition. Yesterday I stayed in Parliament and we always made jokes. We created a friendship and he always made jokes. He was saying, me, I am small, you man, you are very big, how will I shadow you? And my shadow fit in your side. And whenever I went to the committee, I always insisted she should sit opposite where I was and do crack jokes. We worked very well as shadow minister. So we are paying that we have lost our dear sister, Hellen Nakimuli. So on behalf of, but the time I have known Hellen, like I have said, she was a committed Christian, God love her, that you could clearly see in her. She was a young lady who was social, and she easily related with everybody in the Parliament, both in the opposition and even us who are in NRM. She didn't find difficulty relating and working with the people in the Parliament. There are some of you who are in opposition who fear working with us. You find somebody wants something from government, but fear to come to the ministry, the office of the minister. That was not Hellen. She knew she was an opposition member. First and foremost, she knew she was in Parliament to represent and serve the people of Karangara. So if she wanted something from the ministry, whether it's works or else, she didn't find difficulty in going to lobby for that service for her people in Karangara. And indeed, she spoke for her people, but also she was a national leader and always raised the issues for the whole country, Uganda. And she was very active in Parliament. I'm sure most of you have been following footages on social media, what the issues she has been raising. At one point, she even made an interview with the media saying we should not fear death, as if she knew death was around the corner. And she was very bold. She said, no, all of us shall die, we should not be scared of death. In the case, we are believers. And she treated other people with respect. There are those of you who are in opposition
you see us as devils because we are NRM. But that was not Hellen. She respected whoever she interacted with, whether you are a member of a party or you belong to another political party. She gave respect to all the people that she met, and she was compassionate. She had that strong sense of feeling for others. I could go on and go on, but she was a good person in my own assessment, and we shall greatly miss her. To be patient and also stop writing all sorts of things on social media. Because whenever you claim you know what happened, you're saying this happened, including attacking her privacy, private life. Please, as a minister responsible for national guidance, let's respect people, both when they are alive, but also when they have died. So let's wait for the Ministry of Health to conclude its assessment and investigation, and then we shall know what exactly happened at the health facility when she went there for the operation. And I also yesterday in Parliament said there is gross abuse and irresponsible use of social media in Uganda. And I caution that do not push government on the wall to shrink that media space with strict regulation. Because I might be talking here and somebody is writing on TikTok that I am dead. When I am here, you see these things on social media. Let's be responsible as Ugandans. Let's communicate, to inform and develop our country, but not communicate to cause hatred and abuse each other and insult that space of social media. Lastly, the Honorable Dr. Zedriga raised a number of issues. It is not my habit usually to go into politics at a function like this, because I am standing on a holy ground. And for me, both in the constituency and elsewhere, I usually want to concentrate on what has brought me to mourn and send off a friend who has gone. But she raised the issues to do with the politics of the country. I will just make a few comments. One, we are in a multi-party dispensation. The multi-party dispensation means Ugandans are free to belong to political parties of their choice. If it is my choice to be NRM, you should respect me, because I have reasons why I chose to be an NRM member. If you have chosen to be NUP, that's not a crime. You have chosen to belong to NUP as a political party, or FDC or any other party. So we should live together and be in our country as brothers and sisters, even when our shade of political opinion might be different. I speak for the government of Uganda, and my views on such matters are publicly known. We should follow what the Bible says in Psalms 133, verse 1, where it says, it is good and gratifying for all of us to live as brothers and sisters, as brethren. And therefore, our view is that being a member of NUP or any other constitutional political party doesn't mean you are an enemy of NRM. We are just competing for political power. We are just competing to get into leadership. And therefore, there should be no reason why we should treat each other as enemies. And that's why I've said I worked very well with Hellen Nakimuli, even when I knew she was a member of NUP and I was NRM. At no point did we fight or quarrel with each other. If she had issues, she would raise them respectfully and would listen as a ministry and go back and improve. Because some of the issues you raised are very valuable. We listen to you and see how we improve and what we do as government. The challenge
is that we have promoted too much adversarial politics in this country. And therefore, going forward, we all should work for peaceful coexistence and unity. So you members of the opposition should find it easy to engage and talk with us who are in the government. There's nothing we cannot solve. Even when you are arguing that there are people who are in prison, that can be discussed and see. That can be discussed. Is the solution political or the judicial process in the court? That can be discussed. I have said for the record that the state, the government of Uganda, is not witch hunting or looking for the Honorable Kyagulanyi. I have been on record saying he is free to return to this country. And I'm saying it again. For the umpteenth time, I want to state that the state is not looking or has not preferred charges against the Honorable Kyagulanyi. So wherever he is, tell him he's free. If he's scared, we'll get in touch with me and receive him at the airport and deliver him to his home. Wherever he is, he's not there because the government has handed for him. No. And you know I speak for the government. My voice is the voice of government in Uganda. So, Madam Dr. Zedriga, feel assured that we have no issue with the Honorable Kyagulanyi. If he returned, he would not be arrested, he would not be taken to court, he would peacefully return to his home and settle at his home. Rifleman! Wake up! Thank you. Tugenda maaso n'okuteekako ebimuli era essaawa eno mukkirize Honorable Hellen Nakimuli era nga tetunagenda ku family mukkirize n'Obwakabaka. Mukkirize ate tugende mu family. Taata Reverend Father taata ng'ateekako ekimuli, omwana nakyo ekyomwana mukimuweereza eddala, bwe mumala n'ekyabaganda ba Hellen nakyo mukibaweereza. Omwana waffe Meranda. Taata ayambako omwana era nga ye muzzukulu we okulaba nga omwana Meranda asiibula maama. Mikwano nga tunagenda mu church tugenda tusaasira tulina ebimuli 500 naye olwakadde buli omu tagenda kusobola kuteekako kimuli naye tugenda kukola recognition era mukkirize kulaba emikago bonna